Eyaliko Supreme Mufti Sheikh Slimani Kasule Ndirangwa yafa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno n'aziikibwa e Kirayangoma mu disitulikiti y'e Lwengo. Kati ab'enganda ze bamuteekeddeteekedde edduwa y'ennaku 40 ebadde maka ge Kirayangoma nga yeetabiddwako abasiraamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Mubaze emmyuka wa ssentebe w'NRM Alhaji Moses Kigongo eyali direkita wa Sharia mu Uganda Sheikh Rajab Kakoza akulira amasheyi mu ggwanga Sheikh Obedi Kamulegeya nga Pokino Jodi Muleke yakiikiridde Katikkiro Charles Peter Mayiga. Mu bubaka bwa Katikkiro bw'atisse Pokino asiimye emirimu gy'omugenzi wabula n'asaba abaana b'omugenzi okunyweza enkolagana wakati w'Obusiraamu n'Obwakabaka. Kyokka nsaba abakulu b'eddiini okujjukiza abaana b'omugenzi okunyweza enkolagana eyo ate n'okuwa eddiini y'Obusiraamu ekitiibwa. Mu ngeri emu asabye abaddu ba Allah okusomesa abaana baabwe n'okusabira eggwanga olw'ebyobufuzi bye tugendamu. Nsabe mmwe abali wano okusomesa abaana babeere bakitiibwa nga omugenzi bwe yali. Alhaji Moses Kigongo ayogedde ku mugenzi nga bwe yali omuntu omulungi ennyo eri Obusiraamu, bw'atyo n'akubiriza Abasiraamu okukolera okufa kwabwe. Senga tugenda tutayogerwako ki? Tutayogerwako byakuwayiriza oba ddala ebintu ebituufu nga babyogedde ku muganda we. Ye Sheikh Kakoza yennyamidde olw'enjawukana ezijjudde mu ddiini y'Obusiraamu zaagala nti zirina bwe zitwala ddiini yaabwe. Naye tewali muzikiti kugamba nti gwe gusinga gunnaago okuggyako ogw'e Makka n'ogwa Nabbi n'Baitul Maqdis. Mu mbeera eno omumyuka wa Mufti Sheikh Muhammad Ali Waiswa awanjagidde abaddu ba Allah okumya enjawukana ezibalimu wabula bazzeewo enkolagana okibayamba okutuukiriza ebirooto by'omugenzi. Tutambuze ekigambo kya Allah kubanga Slimani naye kyafiiridde. Sheikh Umar Buwembo Kasule ku lw'abaana b'omugenzi batendereza kitaabwe olw'obuvumu bwe yalina mu kuyimirizaawo emmaali ey'Obusiraamu. Ndirangwa we yabeeranga ng'ayagaliza n'ono afune.